Standard Gauge Railway lumazeewo ensimbi ezisobye mu zaali zitegekeddwa okusooka emirundi 3 ng'ebitundu byazo 80 ku buli 100 zaava mu ggwanga lya China. Kyali kiteekeddwa okusooka ng'oluguudo luno bwe lwali lwakutambuzibwa okuva mu Mwale Mombasa okutuuka e Kisumu ate lwongezebweyo okutuuka mu ggwanga erya Uganda. Ab'ebyokwerinda mu Somalia baliko ebyokulwanyisa ebibadde bikukuliddwa ebiwerako bye bazudde awamu n'ensolo nga 300 nga bibadde by'abakambwe aba Al-Shabaab. Bino bizuuliddwa oluvannyuma lw'ebikwekwete byakoleddwa olunaku lw'eggulo mu kitundu ky'e Laydab ekyesudde kilomita 40 okuva mu kibuga Badel ekisangibwa mu maserengeta g'eggwanga eryo. Abakuumaddembe bagambye nti ensolo zino abakambwe bazinyaga ku batuuze. Akuliddemu ebikwekwete ebyo Ali Mohamed Hassan agambye nti baliko n'abalwanyi be bakutte nga balamu era ne babatwala. Abakambwe bano babadde bawaliriza abantu abali mu kitundu kye baawamba okusasula emisolo basobole okuyimirizaawo bo ebikolwa ebyazigiriwabwe bye bakola. Y'omukulembeze wa North Korea Kim Jong-un awalampye olusozi olusinga obuwanvu mu ggwanga eryo ng'ali ku mbalaasi yeebagadde. Ebifaananyi bakirebiikira ku mikutu gimugatta bantu biraze Kim ng'ali ku ndogoyi enjeru okukirako ennyange ng'awalampa olusozi olw'e Pakit olubadde lubikiddwa omuzira. Wabula kigambibwa nti guno si gwe mulundi ogusoose Kim okuwalampa olusozi luno oluwerako kilomita 2750 ng'ekifo kino kimanyiddwa nga awaazaalibwa kitaawe. Mu mwaka gwa 2017 Kim yatuukako ku lusozi luno bwe yali ebulayo ennaku ntono ddala ayogereko eri eggwanga ku ntandikwa y'omwaka nga ku olwo yakoonako ku nkolagana wakati w'eggwanga lye n'erya South Korea eyali eyenjebuka buli olukya. Olusozi luno Kim yakalulinya emirundi 3 nga n'omwaka ogwayita gye yasinkanira omukulembeze wa South Korea Moon Jae-in. N'omukulembeze wa Hong Kong Carrie Lam awaliriziddwa okwongezaayo okwogera ku eri eggwanga mu lukiiko lw'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga oluvannyuma lw'okumukuba olwogoolo. Ababaka bali ku ludda oluvuganya bakira baleekaanira waggulu n'okuyimba ennyimba zaabwe ekyatuusizza olutuula okulemererwa okugenda mu maaso. Wadde nga waasoose okubaawo akalembereza naye ate oluvannyuma lw'akaseera mpawe kaaga ng'olutuula luzzeemu ate ababaka bazzeemu buto okuyoogaanira waggulu ekyatuusizza okuyisa obubaka mu mizindaalo okuyimiriza olutuulo olwo. Olw'okuba olukiiko luno olwalemeseddwa okutuula kyatuusizza okulemesa n'okugyawo ekiteeso ekyali kyagala ekitundu ekiri ku ggwanga eryo okugatibwa ku China okuggibwawo mu mateeka era mu nkola ennambulukufu. Mu ggwanga lya Hong Kong ebaddeyo okwekalakaasa okumaze ekiseera ekiwerako bukyanga kiteeso ekyo kireetebwa eyo mu mwezi ogwa Apuli. Olukiiko lwa Legiko lubadde lwakuddamu okutuula olunaku lwa leero okuva lwe lwali lwayimirizibwa myezi egyali egy'emabega eri mu mwezi gwa Julayi ng'ate okugyawo etteeka eryo lujja kubeera nga lulina kumala kuddamu kutuula. Gavumenti yavaayo neweera abeekalakaasi abaabeera bambadde obukookolo wadde nga bangi ekiragiro kino balabika nga abakinyoomoola. Ku lunaku lwa Sande okwekalakaasa kwabuutikira ebifo eby'enjawulo okuli n'awali eggaali y'omukka. N'omukulembeze wa Turkey Recep Tayyip Erdogan asambaze awamu n'okujemera Amerika ku kuyimiriza ebyokulwana mu kitundu ky'amambuka ga Syria. Bino we bijjidde ng'abakungu ba Amerika okuli omumyuka w'omukulembeze awamu ne minisita akola nga Secretary of State bali mu kkubo okugenda okulaba nga wabawo enteeseganya okukomya olutalo okubayeekera bakaadi. Eggwanga lya Russia eriwagira ennyo Syria ligamba nti lyagala nnyo okutaasa embiranye eneebeerawo wakati w'abakaadi n'Abasiriya. Amerika yavuddeyo dda netegeeza nga bwetadde nati ku ttaka essinga kagitanda nerumba abakaadi wadde nga yatandikiddewo dda okubafuuza. Abantu abali 16,000 be bagambibwa nti badduka dda okuva mu kitundu ekirimu okulwanagana kuno. Ttaka beegamba nti eyagala badde mirembe mu kitundu kyabwe kye babeeramu. Ge gabadde ageebunaayira agawano mu bujjuvu ku ssaawa 11 ne ku ssaawa 1 ey'akawungeezi. Akadde kano kyombo kya mudigindo kye kigenda okutandika. Nze Omulangira Ssuuna Charles. Gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga.